Ku Lwomukaaga twakulaze emboozi ensoke bwe yagoyeza abeekalangala n'essuula amayumba g'abasirikale ag'abatuuze n'okwonoona ennimiro z'abantu. Akabulaaka ke kazze ne kasimba nga kava emmanga sayidi ey'Emwena oba mu east ne katandika okugoyaagoya wano era tufiiriddwa nnyo. Ebyayonooneddwa mulimu n'ezi bizinensi z'abantu okuli amaduuka nga gaasaanirawo ddala amabaala n'amabajjiro era bawanjagidde Pulezidenti Museveni okubadduukirira. Mu mboozi ey'akafubo ne Kaggwa Kalwanyi ng'ono akuliridde mu myaka ategeezezza nti ensoke eyagoyezza Kalangala yali ebaddewoko mu 1975 wabula teyatuuka ku kino okuggyako okutta abantu babiri. Enkima zaafa n'enjobe zaafa, embwa zakomawo nga zikkuse, mwafiina abantu babiri, omu yafiira kizomula Samuel. So si kipya nnyo, twayise emyaka 50 kiddamu. Ono ng'ennyumba ye ey'amaduuka yatikuddwako akasolya nga ne gye buli eno agamba tamanyi gye kali. Si nze nzekka, obusolya bungi bwabulidde ddala, tebumanyiddwa gye buli. N'akekkanisa nkwekali. Javira David nga mukulembeze ne Kaboogere Joshua babadde batunda ebyamasannyalaze n'ebizimbisibwa ge bakaba bakumba. Kubanga ekisooka singa bizinesi yayonooneka ennyumba n'esigalawo awo bako ne wootandikira. Naye ennyumba yonna yaggwawo, bizinesi yennyini naye eweddewo. Kiddako ati tusobola okufunayo ku buyambi obw'enjawulo tusobola okutufunira. Twafiiriddwa ebintu biyitirivu kubanga structure yaffe yonna yabaddewo, yonna yasaanyeewo, ebintu bye tubadde byembadde nkola byonna byasaanyeewo. Ebiyumba byonna ne bimenyeka. Mbadde nagulayo ebintu byange ebyokunnyambako ku yunivasite nga bed cover, mifaliso n'ebyo byonna sikyabirabako. Mwanje Daniel Huzaifa nga ye nannyini Dreamland Guest House nga nayo yatikkuse alaze obuzibu bwolekedde. Kisinga okubeera nga kinakuwaza nti URA omusolo ogubadde guva wano mungi. Babukubi Mulanga bonna bekikwatako, President Museveni, Mama Fiina, mwenna abasobola okutuyambako nje munyambeko nsobole okweyongerayo ku yunivasite. Byo ebimu ku bikozesebwa okuva mu Red Cross ebigenda okuweebwa abakoseddwa ensoke bituuse Kalangala era byaniriziddwa Sylvester Semugenyi nga ye maneja wa branch eno. Bwe twogerera akawungeezi kano bakama baffe okuva mu kitongole kya Red Cross basindise obuyambi obusooka eri abantu abakosebwa ensoke wano e Kalangala era tuli basanyufu nnyo nti ati obuyambi obusooka butuuse mangu nnyo. Ono ayogedde ku bintu ebituusiddwa. Erimu sabbuuni, amasefuriya ng'ogedde, sabbuuni, ebikopo, amatundubaali, kuba ettundubaali, blanketi, kale ebintu ebigezaako okuyambako omuntu okutandika obulamu.